Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku show nze Ibrahim Mukasa tuline PHEOBE abamu bamuyita PHEOBE on social media. Lwaki bakuyita PHEOBE? Eyali maye yabitandika mbu PHEOBE. I don't like that. Kitegeeza ki? My name is PHEOBE. So kati oli anyumirwa ddiche amyamu. Anti mulimu o. Abeera nkyokoza. Mulimu o. Waliwo noono omuwala omulala bamuyita Kama. Kama naye atera okuyita PHEOBE. Kama ate yakopa alima kubanga yalinga mpita PHEOBE. Yeah. But there's no problem though chimplikira bubi nga baliyita. Serinnya lyo gwani? Nze kukkiriza PHEOBE. PHEOBE. Yes. Si PHEOBE. Twanirizaako PHEOBE ku show. Of course mu Luganda abeera PHEOBE. Yeah. Nalwawo okukimanya nti PHEOBE ye PHEOBE. Munange yense. Nawuliranga PHEOBE Nasolo, PHEOBE Nasolo. So nembuuza erinnya eryo lye liriwa mu Luzungu ne baŋŋamba ye PHEOBE. Yeah. Naye mu Luganda it is PHEOBE. Yes. So nkwanirizako ku show PHEOBE nsaba obuze ku bannayuganda abatulaba. Abannayuganda abali eyo mbalamusizaako nnyo mwebale gye mutusaako engalo amanya kukkiriza PHEOBE. Yes, kati wawulire omuntu akyamya erinnya lyange kasanze ndigamye mu butuufu bwalyo. Mbaagala nnyo abanjagala n'abatanjagala mbasaba mufune okwagala mu mmwe. Amiina. Mukwate etteeka limu lyakwagala kubanga oba oyagala munno tosobola muwalana tosobola muvuma osobola onyiiga naye tonyiigira ddala n'omala n'okivaako. Then team PHEOBE mwebale kumbeererawo bakadama mwenna gye muli. Mbalamusizaako nnyo mu biti byammwe n'abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi nnyo nnyo. Mbalamusizaako mu bitiibwa byammwe. Thank you so much. Oyina abatakwagala gwe ng'omuntu? They just feel bad about me since tebanjagala just bawulira bubi ate nze ekyo nkitegeera. I understand that omuntu okuvaayo nakusuulako ekigambo nakiteekawo aba afunyemu eri bad feeling about you. Kati nateekawo eyo statement naye nga si nti abeera takwagala kwanze sirina muntu atanjagala. Kimanyi kiri kimu mwekaka mbere n'abalabe naye nga tesibalina nze nkimanyi on my side everyone loves me. Era oba tonjagala it means you're sick. Ekyo kyemmanyi. Okay, olowooza lwaki olowooza abantu bakwagala? Because it's my nature. It's my nature. It's favor from God. I can't be with you notanjagala. Nze nkimanyi buli muntu antuukirira ne twogerezeganya. You would love to meet me every day. Ekyo kirwadde gyendi nti omuntu we mutuukirira njagala nnyo n'abantu ne beeraliikirira. Okitegeera. So eyo favor from God. Omuntu bw'akwagala ennyo n'ayitiriza what do you do? Gwe baagala ennyo. N'ayitawo yandikomye mwewala muka katini dhombe asa mugamba. Biki ebyo bikolebwa n'olaba omuntu nga akwagadde nnyo n'ayita wayina okukoma? Mbwe bikolebwa. I don't know. Bisobola byogera but bibaawo singa like njagala obitusharingire obibuulira abantu nti for example to me I would think nti omuntu anjagala would call me once in a while, would text me once in a while, but if someone calls me morning, mid-morning, afternoon, evening, late night, no. Kati ate tewabaawo ebya calling. Oba olina kumusemberera kaabe mukazi kaabe mwami kaabe muntu yenna alina ekitonde kyonna n'ekisemberera kifuna okwagala mukyala ate wanfunako okwagala afuna obujja like afuna obujja. Kati nga wenajja Ibra ng'obadde n'emikwano gyo notandika ofuuka mukwano gwange nga we are not lovers but nga tweyagala nnyo eyo love bagiyita batya? Sigomanya bika bya love yeyo agape? No, agape baya katonda. Fidelity. Yes. Oga bagiyita fidelity. Sparing. Okusperinga kwasumbuwa. Ebeera fidelity eyo love nga si love eno ey'omukwano love like man and woman. Omuntu atandika okufuna obujja like okweraliikirira ate nga nange ndabirawo. Yeah, nenga sirutale era kale. Sikiremerako nnyo nyinza okwewaana ennyo munnange ne bansabula.
nkirese nkivuddeko ekyo Ibura. Okivuddeko amangu bwotyo. Nkivuddeko. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibra Kemo Kasage manya gange tuli ne Phoebe kwikiriza. Kukiriza. Yes. Abanyankole kwikiriza. I don't know why you guys call me Kwikiriza. I have never had that name in my life. All along the badinga mpulira kukiriza. No, mu West baba itaba kwikiriza. Then lwaki nzate mungamba nze kwikiriza. Goli wa mu Central. Kukiriza. Yes. Bakuzaala wa. Banzaala Bugerere. Kayunga. Bugerere Kayunga. Kangurumira Road. Yeah. Okay, omukyalo ono lwaki mukozeko interview sagala obeereeyo. There is a clique of some people nga wokyaza omuntu kati oyo baleese waaki naawe nja kukyaza lumu gwa commentinga n'agamba oyo baleese waaki nsobola okukyaza ng'omu ku basinza okukomentinga ne ngamba wow people need to know your story you're so frequent okikoze frequently obadde on track topoye so but you know I've been following her story from a Kadaama to a celebrated TikToker, from a celebrated TikToker to an influencer, then from there to TV. Yes. Nange kyankuteko nnyo just of recent nabadde ndaba ku social media ng'ofunye omulimu ku TV. Yeah. I was so proud of you. Thank you. This is my second time okusinkana. Yeah. Omulundi ogwasoose twasinkanye Lugogo. Yes. Then I told you I will look for you to do an interview. Thank you. I was proud of you. Abantu bamisuzinze nnyo social media abamu bagikozesezza bulungi so bwe nakulabye nga Vision Group ekuwadde omulimu I was proud ne ngamba wow that is very good. Abantu bwe bati balina okuva basharinga obulamu bwabwe. So here we are akadde kano obulamu bugamba kyoli otya gwe okutwaliza wamu. Okutwaliza wamu ndi bulungi. Oli bulungi. Yes, ndi bulungi kuba era newe mbeera naye era ebibi tebibulamu ebinneraliikiriza as long as alina okweraliikirira waali nze lwaki mba neraliikirira. So ani alina okweraliikirira? Katonda alina okweraliikirira lwaki siridde. Era oba oli awo ng'atemye ekkubo watali kkubo ng'akuwadde. That's also eraliikirira. That's why every time bantu bagamba neegonyigako ddi nyiiga naye wemmanya nti sinza alina onnyiiga nga mbirekera Katonda. Biki ebikunyiiza? Ebinyiiza ekinyiiza ebinyiiza simanyi na kumanya mbiyina naye ninamu biri ebirala ebisingako ku binnaabyo. Sagalira ddala injustice. Obutali bwenkanya. Yes. Sagalira ddala injustice in my life. Obutali bwenkanya. Kugwe oba ku bantu bonna oba ku bantu bonna. Sagalira ddala butali bwenkanya. I feel bad nempulira bubi nga I feel like doing something nga siina nate kyakukola. Yeah. So kyekirala kyotayagala ekikunyiiza? Ekinyiiza mbirina naye kati mbyerabidde munansonyiwa naye nga n'ekirala ekinyiiza n'okujoteka stories about people n'omuntu n'omusuulako oguntu nga tamanyi kiwa gye kigenda n'owala n'omuntu with no reason. Ebyo bintu binyiiza naye mwawaso injustice enkola bubi ku bantu bonna oba bakulembeze oba si mukulembeze oba ogikoze kwani mpulira bubi nnyo ng'omuntu we are not equal waliwo simanyi na kumanya I just feel bad. Kyekisinga okusanyusa? Babuuziza ebigambo nze ebisanyusa bingi nnyo and essaawa zino ndowooza kati oyinza kunsanga wali ndowooza nga nfunye ekinsanyusawo ne ngamba kino nno kinsanyusa era ndowooza obwenkanya kale mpulira ekisinga okunsanyusa gy'emirembe embeera omuntu alina emirembe n'okwagala kintu ekyo kinsanyusa nnyo nga I see some love. Waliwo abantu abakuŋŋaanya olw'essanyu n'eddembe. I love peace most especially even on TikTok. Nze wemba nscrollinga we bati nensanga video egira omuntu sigiteekako mutima. Mpitako mpite kuba njagala nnyo emirembe so ebinsanyusa nga abantu bali mu kusanyuka mbyagala nnyo. Ndowooza byebyo ebimu mbyerabidde mukulu Ibbula nja kuyita nga nzijukidde. Bigenze bikuvuddemu. Ebintu ebyo byennyini. Oli mukyala mukkiriza? Yes. To what extent? I don't know.
simanyi extent gye nyinza kwewa but ndi mukyala mukkiriza ayagala ennyo Katonda in that njagala omuntu ne muyitanga nze wenneeyagala nze nga wenneeyagala njagala omuntu wemba muyisa yasagala kunyigiriza muntu notuka okuba nga omugyamu ekintu kyatandivuddemu nsagala nnyo kunyigiriza muntu in my life cause newe mba nkoze obubi ate nze nnumizibwa bwemba kubanga waliwo sagazibwawo ku TikTok edda nga nkyali ku TikTok ng'omuntu akuvuma then noyagala okurespondinga azini ng'omubuulirira kati womubuulirira nalaga nti no kyamulumye nnyo nze ate kyekintukako eno nnumwa nnyo ate ku mutima nga gwe nkukoze obubi ate kidda gyeni anyway yinza okuba nga mbadde nkusasula kyobadde onkoze ate kyenkusasula ekyo kikomawo eno gyendize nekinnuma nekitanneebasa. Osabira wa? Nsabira ku Partakers of God's Nature church ya Pastor Mkuye omusajja we mwagala nnyo yakubanga asomesa ekigambo ekirungi. Walokoka ddi? Ffe twakula tuli balokole. So then after a while our dad called us n'atugamba abagala okulokoka muliwa naye nga still tubadde ngawo mu church nga tuli bato but we twakula n'agamba abagala okulokoka muliwa abajja ne bajja nange nenzija abatasobola kujja. Wayatula ddi obulokozi? Obulokozi nabwatula ndi mu form was it form 2? Kaya yali form 2 yali 20 ndowooza 13 yeah 2013 when alokokera. No yatula obulokozi? Yes. Njagala tutunuulire bingi ebikolebwa abantu nga tebannaba to get so close to God. Era bingi ebikolebwa after people knowing amaanyi ga Katonda n'obuyinza bwa Katonda. Is there anything you remember kye wakola before okwatula obulokozi nga n'olwaleero okyasaba Katonda akikusonyiwe? Sikirinaayo. So era wabeerawo bino byebagambe ebibi byokola oba n'okuba munno oba n'onyiiga ne munno ebyo bityo but simanyi kibi kikyo oyinza okugamba nti oba kinene kubanga ffe batusomesa oba ebibi byenkanankana oba biki okitegeera naye kati ffe engeri gye twakula nga tuli balokole ewaka nga we munaakula nga muli basiraamu ne bakuyita waliwo ayagala okusiramuka mu mmwe ebyaddala kitegeera kuba omubeerawo nga bugoberera bannyammwe mamama wammwe naye nga naye tobyagala kitegeera kate ne bagamba baliwo ababyagalira ddala abanaabiremeramu kubanga even up to now siina bazadde bange bati ndi mulokole kitegeera so nga ate muzadde wange asobola obivaamu naye nga nze nkyabirimu kubanga nze nabitegeera okitegeera so nakula ndi mulokole nentuka okulokoka nga ntegeera so mbadde nga manye ekibi kyekiriwa however mala noyonoona then newenenya eri Katonda newerongoosa neweddaabulula but badde sirinayo kibi kale simanyi oba kitya kyewandirowoozezza naye nga mubaamu era ebyo ebyokusobya bannaffe ne tubanyiiza ng'omwana w'omuntu era. Yes. Yeah. Okay, tukola ne banywanyi baffe aba Gandhi Hardware Store entindaawo. Gandhi bano batuusizza ebizimbisibwa era nga nkukubira omulanga omuzimbi omuzimbisa nanyini site n'abakozi ba site mukwatagane ne Gandhi Hardware Store entindaawo ku Reed Complex shop number A19 wojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi okuliraana Kampala Independent Hospital ate nga yo Sun Cargo abasaabaze maali from China to Kampala basangibwa ku Arua Park wojja okubanga obasanga ku Fortune Plaza buli kimu kitambule bulungi babayise ba Sun Cargo Shipping Company bekwate buli kimu kitambule bulungi tulina PHEOBE kukkiriza bwe tulinayo olunaku lwaleero ali ku TV ali ku TikTok n'ebirala byajja okubanga atunnyonnyola endooliito ezibeera mu basumba abalokole bw'oziraba ku social media bw'obiwulira ku radio ne mu mawulire bikuyisa bitya? Tebiina bubi bwe bimpisaamu just nnyolwako obunyolwa nti waliwo abantu b'ogenda okubuza abakugenderako nga kuba tulinamu bali eri abalokoka olw'ebyamagero omusumba oyo ankolera okitegeera tubayinamu awo naye bw'otegeera doctrine y'obulokozi embala y'obwakatonda because we are partaking God's nature n'ogitegeera mu ggwe n'otegeera obulokozi kyeki there is no one asobola okuyuya mbu nagudde just because musumba gundi yakoze bwati just because gundi yakoze bwe bati kubanga they are human
Oshegera though abakulembeze tuba tulina bye tubasuubiramu but then ebamenyekamuko katona awo nensituka sidda mwata musumba yakoze bwati nzeera obulokozi mbutadde nedda buli omo oba alima kisimayina kumanya lubimbi lwe oshegera sanzo omusumba ne ogwe emirundi kakadde mukwano bankusabira oterere odde mu line era sikukyawa just nsigala nkusabira oterere osome Bible mu butuufu bwabo so sigoberera musumba ye besides okusabira eyo gyosabire omusumba mukuye olina church endala gyosabiramu mbadde sina so singa nga service tekusanze mu vicinity oba mu geographical location closer to the church wosabira what do you do? Era ngenda mu church ebere eriwo kubanga era ffe manyi ffe wetulokoka tuweebwa mwoyo omutukuvu tusegera era mwoyo omutukuvu wakulungamya n'ogenda mu church eyo gy'ogenzeemu ogenda ogisanga ng'ekwatagana n'omubiri gwo weba ekontana then toddayo naye nga wali ogezeko mu church endala n'osabirayo? Nagendayoko mu church nagendako mu church eri awo ekanyanya lwakuba njirabidde erinnya nasabirayoko. Okay. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli Kampala tuli ne omukyala PHEOBE tumukyaziza wano atunyumize ku lugendo lwe obulamu bwe n'obuweereza bwe ku kibanja internet oba TikTok kitambula kitya kiri kitya tujja kuddako ekayunga gyova Bugerere gyozaalidwa gyokulidde oba ozaaliddwa ku kibuga kuno? Nzaliddwa Bugerere era gye nkulidde sofa gye nkulidde then okusoma nensomera kawe Kabimbiri asiru tuba tukyali mu Bugerere Kabimbiri njimanyi St Andrews Kagwa Kabimbiri then nemana nenzirayo ku Eyali High School ku kyalo kyaffe Kayunga. Yes, essomero likyaliyo Eyali High School likyaliyo bangamba nga lyali ly'amaanyi lyali ly'amaanyi ne munnange nnyini wo weyagira era weeriri naye nga likyaliyo tubatumiddeko nnyo abayale so Yale paka kyakumeka wasomerayo paka kyakumeka? Form 4. Then from there I branched somewhere then I branched home nenkomayo waka akasente ne kagamba why kaali kasente yali time waliwo ebirala because buli muntu ava mu ssomero yekwasa ssente kiva kuki? Ate nze nkulimbe kuba nze nali njagala nnyo okusoma olaba I'm intelligent. I know. Yes, nali njagala nnyo okusoma era nga njagala okweyongerayo ng'owulira nawe oyagala obeerako mu form 5 form 6 okitegeera weyongere paka so wa branchinga wa? Nabeera waka ne ntandika okukola okitegeera after senior 4? Yes. Waka tewaddayo walala wonna? Waka so ebyokusoma n'obiggala? Ebyokusoma ne byeggalawo. So wakolanga ki to survive? Nakolanga ki to survive like I used to work najjako waneno mu town wane side ze Kanyanya ntandika okukolaawo nalinga nkolaawo mu sauna omanyi sauna ne steam bimbuzabuza sauna yeno ebeeramu omukka nedda byonna bibeera mu kifo kimu steam ebeeramu omukka then steam ebeeramu omukka? Yes. Sauna yeri ebeera eyokya lino gye bagamba toyiwa mazzi ku mayinja otukola bubi? Ate nga woyina okuyiwako amazzi bugumulijje naye nga gwe kyoba omanya nti sauna kigatibwa wamu ne steam kubanga sauna kyekyasooka okubeerawo then steam neryoka ejja so steam yeno gye mbeera nga temweraba ng'omukka mungi yeeyo ng'omukka bagutaddemu obuntu nga kyapambalaasi? Yes, though ffe abakozi tetubeera yeeyo mu ababeerayo. So gwe wakomanga eno kuteekateeka abantu chai abagala chai lwaki abantu banywa nnyo chai mu sauna ne steam bath? Okwabula sikimanyi ekyo because chai mungi nnyo n'ebinyeebwa. Yes, ya protocol you have to follow the protocol. Kati nagendayo muyaawa naye sijja kujogera yali nfumuko era yabingoba mugwe gwasokera gwe gwasemba sidanga sauna enyuma nnyo naddala oba oyina ssenyiga naye omusajja yali ebinyeebwa kati ebinyeebwa ebyo jjukira obukuta ne kasigala ku mannyo kati naye ng'anyumya nnyo ng'ataaseka nnyo ate kiba omanyi waliwo ebintu ebirimu okugamba omuntu nti owaaye ekinyeebwa
nembera disappointed ate chai nga abantu banywa nnyo chai mungi nnyo kati kusawuni eziri muno mu Kampala yinzo kwekwasa ekintu kyonna nga zitokomoka ziri muno zitokomoka zinyirira nga waliwo ezimu nga kalumu akamu obeeramu wekka ezo ze VIP she oba wagenda muyawo abanaye ebiseera ebyo yampisa si bulungi kati ate sawuna omanyi mba mwesibye obugoye kati n'olaba omuntu munnange eri wabeerayo kukudaabiriza mibiri kati toba tolina kyeweeraliikirira kati mwalimu amayinjayinja ku mabbali awo mubaamu embaawo mutudde okwo biki so sawuna yakuyisa etya sawuna yangendera bulungi kubanza gola nali simanyi 10,000 kati first day tandise okukola nga ndi munyiivu nzijera ekyalo kyonna ekyebugerere okikuye Kampala mu kibuga ffe tumanyi omusajja omulengera bulengezi n'ofukamira n'omubuuza wabuuza ekyalo kyonna nedda nga olaba abasajja abakulu kati nga balina bye beeyogeza bane nga nze mbeera munyiivu ssaawa 4 ne bakuba ne meeting mbeera munyiivu olwo ki ekyakunyizanga ng'abantu banyiiza nga waliwo omuntu omukulu n'ayogera ekigambo nze nange era ekyangobayo olulimi lwayo ebigambo bizitowamukko bizitowamukko kati kunze yali yakaveeka kwekituuka kufa abatayinaako matungu emitwe mikalu bannaffe abamu ng'emitwe bwegiti tekuli ebigambo ebikuba ku mutwe bwekuti maama kati nga mtuuka embeera bw'oli otya ate ng'ekyo sikirabangako ekyokukwatako yes oli otya leero muzeyi kirama gwe yaleese muzeyi kirama yali omugagga nga mbeera kati nga bulwanyiga we bati nga basinga kukwata kitundu kye ky'omubiri bayinza okukwatako omubiri we bati ate nga nze nali simanyi nti n'omuntu asobola okukwata ku muntu nga tamuwadde permission kati nga omanye eri mu kyalo okulidde mu kyalo anti gye twasomeranga walingayo obupande avoid bad touches nga bujjudde compound zonna katakala Church of Uganda Primary School kale munnanga otuuse wali eri batandise okukukwatirira nno n'owulira ennaku kati nga jjukira tomanyi ki kyakkola wali otaddeko omubiri nga bw'oli kati oba nali nenkana we bati oba nali simanyi sijjukira kubanga ndabika nali mutiniko okwo kubanga nenkana we nti kubanga ate nagenda ogenda Saudi Arabia ngangezzeeko nagenda okuvaawo ngangezzeeko ate omubiri wagujjaawo nagejjako okwo biki ebyaleeta nali munene just nensala busaza ate bwa mu form 1 nali munene nnyo olwo okusala omubiri entabo yava kuki okusala omubiri entabo ate okusingira ddala yava Saudi Arabia wasalira omubiri nje nasinga osalira omubiri okay so baali bakusasula sente meka ku sawuna wano bampa emitwalo emirungi 10 probation bulunako nadda emmere nga tugiryawo ku sawuna twebakaawo waliwo gundi quarters z'abebakaawo staff quarters yes sukaali waali wegulya just breakfast ekyemisana ogenda kulya emmere ekyeggulo ojja kugulayo obumpwanki sawuna yangendera bulungi nnyo mitwalo 10 omwezi probation 10 lye lyasookera ddala walikolamu ki bwoba ojjukira sijjukira nakujjukira sijjukira kubanze nalaba nga sente nnyingi nnyo nentandika okubya mukyala bane tulinayo tusobola naye bannange katolaba ne batandika kumpa 15 oluzambuse ziri nnya bwe sente nali sizanko nze nali eimu yange yakolera mitwalo 6 oba mitwalo 6 oba ne3 so from 15 yes awo ngomaze obanga kyokwongeramu ekyetaano omalayo emyezi egi nga bakyakugezesa sente nezekubyamu nga zeeyongera 15 ate ga jjukira wano waliwo tipu omanyi nali mwana muto nga ndi so flexible kati nga onagamba genda ondeetera kineno n'ogera n'omugulira n'akuwaayo kati nga ninaawo abantu bo nga bagamba nze mbatabulira caayi nga balina okusasula ssente mu bye basinganga okutuma bakutumanga ki ekyo ekyakuweesa tipu bantumanga like waliwo abaayagalanga ebintu wabweru waliwo omuntu ajja n'agamba genda ongulireyo empuuta n'ogigula waliwo ajja n'akugamba gwe gwantabulira caayi nga nze ntabula caayi like buli omu ng'ayagala kwaliko ebisulo ebisulo like as in what lodge inni guest house lodge ate wenagira baali bazigyewo nga ate ffe gye tusula because awo mali mmanyi nti kwaliko nti bateeka okuba bakutuma n'obupiira bukalimpitawo tebabikola tebakikola ekyo kuba natuuka ezo baziggaddewo nga babagyewo kati nga awo kyenafuna chance ne baba nga sisasula rent but then after namala nenejjawo neneetongoza omanyi lwaki ngolo olwo ogenda okutuuka ka sente nefunayo ennyumba y'emitwalo 7 gwe tomanyipangisiza weggulira nende kampita ab'omukyalo mujje kati nalina mukwano gwange ng'asoma
n'omulala nga tasoma n'abanga avaawo ng'agenda okukola. Olwo ennyumba yali ya mitwalo emeka? 7. Ku mulimba kuwa mmeka olwo? Bali bampa emitwalo 15. Teekako obutiputi bunene tugeze olunaku ojjuseeyo n'ebiri kitundu. Okitegeera. Weebati ng'onyuka ne ssente nga tomanyi. Wali mu ruumu emu? Ya ruumu emu. Kapeteni ya plastic oba wali ofuna ekyoyo? N'osalamu ne kateni. Vaawo. N'osalamu ne kateni ne ebisenge bibiri. Akatandalo wali. Akatandalo kyaka plastic? Yes, akatandalo wali ali n'oteekamu ebikopo. N'osabula wali oba n'ekigatto kyo wali. N'owanika wali n'ebipale bye biboro bottom. N'omanyi gwe. Ng'ennyumba nnene sebo. Waliwo distance okuva w'okolera okutuuka wali opangiza? Kutambula naawo kanyanya zone awo olaba ku Kyabbahayi nga wensula kate nga nkolera wali eri awo nga ku Jebbi awo waliwo relax sawuna bagita relax ekyaliyo era ekyaliyo. Lwaki toyitayo kuno bakyekingako? Nembakeberako nja kikola once in a while. Somanya nja kikola nti nyinza okuba kusanga nga mikwano gyange gyavaayo nga waliyo faces mpya. So sawuna eyo wagikolera bbanga ki? Nagikolerayo ndowooza emyezi kubanga ndowooza naka nagendayo mu Gwakubiri. Nenva sebo natuuka nendaba obusente nga butono. Ne omunako mwe obusente butono watuuka nga ne obusente butono kati awo nenjiyawo nenvaawo neŋŋendawo oba aho wafunako obudde okuyingira mukono oyota naawe? Yes, nga twayinga tuyota nga mba mugenzi ng'oyota mwota bakasitoma tebaliiwo? toyingiramu otya nga te kasitoma waali baani anaabaweereza ovaayo n'omutabulira kyayi n'oyingizaayo? Bajja kugobera bwerere mukwano. So bw'ovaawo waddawa? Bwe navaawo naddako ku washing bay awo Wandege yaawo ogimanyi washing bay ey'oku muzikiti? Guno omuzikiti gw'aba Mujibu Kasule eringa ku saidi y'akatale? Yes, washing bay oba ogimanyi? Nabeerako awo nkoze obwa hoteri nefudde awo. Like otambuza mmere? Hoteri eri awo. Ng'okola mu hoteri? Kati awo nenfunayo idea y'ekigere ekyankolera awo. Mulokonia? Kigere kyente? Ntunda 5 kisuubula mutwalo. Tunda 5 pieces n'ozitemamu kigere n'okitemamu pieces nga wazali mukaaga. Kati buli kimu kya 5. N'ogula ebigere 3. Kyonge ekigere okiguze mmeka? Ate ekigere kiguze mutwalo. Kiba kitegeeza uno 5 oba kakaaga ne 1 eno 5 oba kakaaga. Ne batematemamu pieces mukaaga. Pieces mukaaga n'ozitunda 5 n'eno 5. Kiba kitegeeza ogatawamu oba ofunye sente nnyingi nnyo nnyo. Olwo wali okolera ng'osasulawo otya? We nali nkolera kati ate awo nga baatugamba tuddira sente ne tuzitwalayo. Nga waliwo sente omutemwa gwe baateekawo ze tulina okutwalayo nga bo be bamanyi we basasula oba baali be bannyini bo. Baali babasabrentinga? Nedda. Ekyo kigere nze yakiyiiya obuyiiya. Kyali tekiriwo nga tufumba wooteri. Noŋŋamba ekifo kyali kya nnyini kyo. Kya nnyiniwo. So nga gw'osasula nannyini kifo? Kati jjukira nga babagamba olwedde bibeera bibye. Yakukkiriza okuteeka bizinesi mu bizinesi ye? Yes, kati gwe nga onobaalawo n'oyiiya n'ogamba newe nteekawo ekigere kino tekitambula abantu nga babeera basaba ekigere naye nga n'emmere gye yagamba weeri. Ekigere kino basinganga kukirya ku ssaawa mmeka? Era bakirya olwaggulo kubanga kati ssaawa zino kiba ekiri ssaawa 5 kiba kiri mu kutokota. Wabisuubulangawo ebigere? Waawo mu Kaleerwe. Ekigere wakifumbira bbanga ki? Ekigere era saalwawo nnyo oba myezi 3. Novaawo? Nenvaawo awo kati nempulaninga eby'e Saudi Arabia. Kiki ojjukira kye wafuna mu kutunda ekigere? Teri, sente ya Uganda yali teweera. Tewali. Simanyi gye naziteeka sente. Toyina nakyo ozijjukiramu wadde? Wadde. Awo no planning ogenda e Saudi Arabia? Kati nali nga ndi awo naye nga nkola ku by'ogenda ebweru. Like nga onogamba muno weewandiisa olinda lunaku lw'oligenda. Wagendera mu company? Ate badde nerabidde. Nakolako waye Senyi bus terminal. Ng'okolayo ki? Waliwo omugagga awo yali ŋŋampaddewo kati nga mbeerawo ne ninda bakasitoma be ne bajja ne mukubira essimu najja. Nga baaki bakasitoma? Yali mukanisi w'amamotoka awo owino. So nga gwe okola ekibulooka? Kati nga kugamba beera wano eno mu ofiisi. Oyi yakusasulanga atya? Yansasulanga buli wiiki oba gyali 4,000. Kati no yali aseeramu nno ssebo.
wamumanyi otya mwasinkana mutya naye kati yali wa mukwano gwa nange libulandeka kubanga yali mukwano gwa Zion Favor mwerabide n'erinnya omusajja oyo kuba twagezako era okukola mudaala gwa chipusi ekanyanya naye gwe ekanyanya kati negugaana kati nangamba ne omanyi ngenda kufunira omulimu awo Musenyu bus terminal kati ye yankonektinga yeweeyo omuki omwami oyo omwami chipusi zo wazitandikako ne zigaana buganye oba n'okutandika zaagaana zatandika ne zikolera ddala bagamba mbu chipusi za kala ezo butabeera mukadde nga wa myaka nga 3 kalayi buno obuntu baba buyita batya bubeera nnyo mu restaurants buno obuumu obw'ensonda bwe butyo bw'obutimba era nabo butabamu omukadde olumu twali tetutwereka nnyo butto kubanga enkoko ng'ogiteekamu nnamba ikenyini n'emunywa ati oba ogenda kufumbisaayo emeka nga taweddeemu so mu bus terminal nayo n'ovaayo awo endoza eyo gye naviira awo okutandika okufuna idea yo genda ebweru nsi yali ekukubye nnyo wali obonyeebonye nnyo waliwo yali akubalidde ebweru tewali yambalira ensi teyankuba nnyo nagenda okuwulira Chris agenze ebweru Chris yani olwo abaana bali eyo tina alioko Spy Media wotero mulaba Spy Media agenze ngenda kuwulira Grace ba Ogi ngenda kuwulira waliwo n'abalala awo Namubiru ngenda kuwulira Namubiru mumanyi Namubiru yani mumanyi njamu kubuulira after the show kunyumize n'ebibye aliridda njamu kubuulira wewe wacha wewe akantu k'omusajja mwakatwalidde ddala akagamba omwana mumuvuzisa speed akagambo k'omusajja mwakatwalidde ddala ne muwala wange yakagamba otwalire tunyumye waka Mariam n'akagamba papa wacha wewe wacha kwenda ningamba ye akantu kano nga nakawulira ng'omukulembeze omu ezambi eyo yakakozesa okusoganya omuntu yagamba wacha wewe naye akeno laba abaana abo bagenze bwe ningamba kiki ekiri ekyo hane Teddy eno okulya kono omungaga muyagenda n'akomawo emyezi 2 mubaba ani abamuzza bakama abe ningamba kati netago genda olabayoko mu myezi 2 mbenga nkomye kati nze nga kyebala kapite wange wakakadde oba nalingenda kola kimu kakadde naye mukama kweno Uganda yattu nfuneyo kapite wakakadde male nkomye male emyezi 5 nechange nkomyewo ode Kampala oba male nesasulire tiketi nekomyewo ngambeerawo ngendo kulengera abaana bamazeyo nga Grace yangamba Phoebe omanya ja kujja bagamba muwala bwali ati kati nganze mpulira omwala atuma akola kya balabyo tulabya obu video be bakubye be bakola batya nengaze omutima gungamba abantu abo mbasobola nyagala bakubazungu bano kiki gogendo loza bazungu kumbe walabu no like kala yabwe njagala laba batufaanaganya embeera njagala laba omubiri gwabwe like nga onoberako n'omuntu omuzungu labe yeyisate naye yeyisangamu abaddugavu naye agubye engoye oba okitegeera kati nisaba mukama ne mugamba mukama nyambako okugenda ebweru simanyi oba si bituufu bireke bigaana okuyitamu okitegeera nawe nengenda nenkola passport yange yasooka yagaana okudda simanya yo wamaazi ovuyo wafaza kakubo sike kakali kagendayo banange ebintu bya nenga sente zoba zitutte byali bya company nengambo baba akunonya kakubo kali ka mama simanya tata katukalekao nembivaako nentuleka nengamba katishaka bino biganye bani awanganera baddamu bankubire simu Phoebe njango genda okole passport nembaga munange passport yange yajja mukweri kati ndi awo ninda oba banajimpa nasirika mbandi awo nga bazeemu Phoebe jango ko ninga mbaye bana banesibye ko kasa sente zamu ngende nzijuze endala ngenda nzijuze endala mukama nayamba kolo ne bakkiriza nti ndi wandiga ne bajimpa passport nali ndi awo ngefulumye masanyu awo kati nengamba kati njagala kulya Christmas njoke ngende oba tekwenga sikuba simu mbabuzeeko banenge kyekiri eyo ndi bubi olinda bo bakubire oba biyisemu biyitemu oba tebiyitamu birekeyo ngane mukama
nsaba kimu kugenda bweru nga mazoli ya Christmas eno gye bafuirira obugalo bo balinye egundi bagende ngaze ndi njagala kumala kwelira Christmas mukama nayamba ne biberayo mu January nga 26 we tujja okusimbula 28 mama nayamba nembera awo nalindi awo nga bankubidde jangu mugenda kulinnya bichi mwali nyanyonyi ki oba fly Dubai yes natulinya nyonyi amatu gonna gali waggulu naye mukama zenna magalada ensawo nkutte ntaddemu engoye ekitete kyange kinsa kyabala nako antuuka ku airport ensawo nayo yabizaamu banna abave bugerere babeera ebintu biyibise nokabani yekikyanya nnondoola sekyansobera ekintu ekyo balwaki ensawo neyirikira ku airport semu kyokka tuvudde eriyo naye nate yeeyuzaako ngenze n'ebizigo byange tebankebe ne mukama nsaasire nakunsaasira abalala ne babasuuza ebizigo naye olwokuba ndowooza ensawo yange yali eyasamye tebafaayo gikebera naye njibawa byali bizigo ki byali yali Venus naye kampani ekyaliyeeyo ekyaliyo ovaawo naawe wagera n'ebizigo byo anti kati nga tumanyi nti neriti oba teri bizigo bikola bitya kyekirala kye watwala ng'essaawa eno ogamba naye nakikozesa butamanya ngoye ze natwala ezo nazikozesa butamanya era wagenda na suitcase wagenda ngenzawo bwetyo wagenda n'eno bweti eno laptop bag kale ate tulina eyasitula ensawo n'ogamba nsawo ki nyini ali n'omugugugugulu engoye azitwalawo eri ogenda kusangayo engoye oluusi olemerere n'okuzikomyawo yeti senna eringanga agenda eri ku vacation kyokka nga agenda kukola ate zimumenya okomayo ezimu azitule ne ku airport munnange linyanya ensaawa 8 gugulugugulu ogwekiro nga tutuuka gundi Dubai nga tubeera awo nga tulinda anera baddamu batukwata ab'ettabuuku nga tugenda Tabuku kyeki kyekibuga kye nagendamu Saudi Arabia nga tutuuka mwatuuka sawa mmeka twatuuka sawa zaali kati waneno twatuuka ku macha macha bwali bwebuti nga tutuuse yes ne tubeera awo paka sawa 9 mulinda flight eddako flight yaddako neryoka twale Tabuku munyonyi muno wali amuko batuwaako okwo ku mmere yakuyise etya ate nze yali empisi zeeti ate wali teyampisaako nzera neewuunya abaana nzera sigana biri ebyo kyokka gyagenda emmere eriyo nze nalya buli nalaba nga tewali kiki wafuna omukisa okuyingirako mu kaabuyonjo zaabwe ziraba ye n'atagendayo siya zaali zitya sawa kamala kafuuwa omukka n'owulyanga gwe baagala otwala nange kansobera kalina sauti gye kafulumya akantu ako neddukayo omusinde ng'olaba kakukkiriza waddukayo obeera otya ng'olaba empewo kalinga bakagijjawa nange omugoya yakanyigaawo yafubutuka emisinde yagwa mu lukuubo lw'enjabwabwa ne bagamba Uganda flight ya Israel eyo wankola bubi wagenda otuuka Tel Aviv ng'onkoze bubi so bwe mutuuka ennyonyi ne muvaamu alindi awo era nze gwe basookerako ngero emikisa wabeera mukama wange yasooka okujja ne bankima maama ne taata n'omwana bakyeruppe nga zenna erinnya liri waggulu bannange nga gyobeera ngenze mu luwummula naye olwo bwayogera lulimi kinabaabo bangamba salamu alaikum kati nenziramu ati nembuza kana kalala how are you ne kagamba I'm fine awo ne tugenda good nga bebagamba bokka kati nga vunula ali waka kati ne tutuuka mashallah alhamdulillah alhamdulillah nze natera ojukiro batonna bitegeera ne tutuuka ewaka nga banfumbidde ddemmere bafumbye omukyere n'enkoko nga bafumbye dda bategese dda balongoseza manyi bali baaniriza abagenyi kati jukira nga twali tubeera wali upstairs waggulu oba balinda omugenyi bamutunulira mu ddinisa obajja bisaso n'aleekaana ne bajja abaana ne bangwa mu kafuba ne batandika bino kunze ate bano bali kuki byobadde olaba mu firimu kati ngolo biri kuggwe ate nze nali manyi nti noba omuntu bamukuba keesi mulundi gumu naye nga bo bakola ziba 3 eno neeno konze kiki ate abange
kati ne twambuka bonna ne bagwayo ne twambuka ne ntula mu dio ne bangamba oyagala ki coffee oyagala ki wasaba ki nze nga ne be bangamba coffee era nga nina kukkiriza binaganira eyo ne baleka bansimba kachayi kaabwe kali akakaawa biri awo bikofi byabwe bibeera bikaawa babeera babinywa buli kadde ne bandeta ne chocolate ne ndya ne basoka bantu abawala ne bantwala mu kisenge kyabwe ne bampa chocolate nga munja amaalo gebugerere gonna nga bena sibirabangako nange kati olwamala Muzeeyina mbuuza oli otya awo ne bayita omuvuunuzi najja nanvuunulira be bagamba oyina omwana akonze ye nina naye wali oyina omwana ate batugamba eno oyina kyogera oyina okusobola okuteekamu obwesigwe naye nga ate nze naturally nali njagala abaana okubalaga nti oyina keya ekintu ekyo nobaga nti oyina omwana ekintu eyo mubi asoga amatu oyina mwana babeera bakulaba ng'obwomutemu ne baga nina omwana nti oyina omwami nti ye ye omwami wali omugambye ng'ogenda mwami ki gwe waleke naye ye wali wamusiibula omwami ate aliwa nzigirayo ekifaananyi omwami kirina kuba kifaananyi anti omwami olina okuba nga olina n'empeta olina na buli kimu walina boyfriend saayina ate omwana singa saamuzaala nze nga nfunaawo gwe neepaatiikako n'omwana nga mubalaga kati nayina omwana wa neyiba gwe nayina ekubya naye ekifaananyi n'obalaga ekyo nga kitowa ekiti ate ekyomusajja wabalaga kyani muganda wange era yaliyo nenkimulaga tekiwalaga ekyange ate nali nkumanyi mwete mulina tv ya Bugerere ate najja nga bakimanyi nti no ndi mu Christian kati gwoli musiraamu mu Christian tayagala musiraamu akakanyi tekakwatagana era nze nandibadde musiraamu omwana ono tugende mu maaso munange nga ntubuka ng'abamala bangamba omanyi tugende kati nga balenzi bajja nabo bambuuza nti ono mama wange tugenda kuba tukuyigiza emirimu gwoli binti mama nga gamba binti ana tata nga gamba binti ana d'autre yes, like I'm your father nagamba I'm your mother ono sister bano ba sister bo era gwe same abo baana ba mugagga baana ba bosi wo yes bali ba myaka emeka waliwo kuviira ddala mu 2 akati bisaso kyeki wabatuma amanya naye ibula nani nabatuma amanya kusinzira ku mbeera zo waliyo bisaso ani omulala Kapere Green nakalema bebo naye omusajja tasavaako kati tasavaako kati ani ono omusajja asobola akyaliko wakwata abawarabu n'obatuma amanya go Kapere Green bisaso ne nakalema nabo nga bakimanyi nakalema era batanze muniza video lino omuyita gwe bisaso we Kapere kati Kapere oli yali nga nsumuwa nnyo we Kapere kati nga nyokongerako Kapere ate kyanyongezangako Kapere Green nsonga twalenga tuyimba uniform ya feno Kapere Green oluyimba nujukira osegera kali ate olinga mugamba gwe Kapere kati nga buli lwancankanya nga mwana gwe Kapere njja kukuba oluyigwe Kapere nga kampimpi we kati kati nga ngongerako nti Kapere Green kati ate ye nakalema yali yalema omusitula tayagala omuteeka wansi tayagala wa myaka emeka oyo yali muto mwaka gumwawe kwa namusangira nga muto ne bamuzaala yabamuzaala wendi nakula we yakula natandika okubanga ye tategereke omwa mama waka mu mwaka tingali awo yalema kitegera omusitula tayagala omuteeka wansi tayagala nga yalema tugire kino nakalema alemye nalema nange ne mukola ki n'omwelya nakalema nemwelya nakalema wavayo nakalema ine emyaka emeka nakalema yali awezezza omwaka gumu n'ekitundu nida yali awezezza 2 mwana vayo mu gwakusatu nakalema bamuzaala mu gwakusatu yali awezezza 2 kati bisaso bisaso yali tayogera kati engeri gye baali Abdu Hadi Abdusalam Abdallah Abdumajid bali aba Abudu ba Abudu kati nga nze sina budde bukola ki bubaawula bumalayo mannya gaabwe n'obabatiza
ne mubatiza gwe Abdu Bisaso kati ya Abdu Bisaso ne ndigwe kati Abdu Bisaso kite nze kya mu mind yange kyali kitegeze ekintu ekina kye engeje kigwayo Bisaso simanyi nze nange gye kyava kati Bisaso nange ne mukola ki ne msimbe erinnya namuyita Bisaso olwo mukama wo wamuwalinnya kitaata waabo ba Bisaso Green ayo kiyalinga kazeeyu muzeeyi yoyo muzeeyi ate mama waabwe kubanga abo bayina amanya gaabwe nga bayina Omi Obuyi kiba kiwedde Obuyi bali naline dda maama taata we batwe babiyita eri Obuyi bano be nalinga nze nzanya nabo be nawaaga amanya gwe nalinga sizanya naye teyafuna mukisa kola ki kufuna amanya kubanze olwayingira mu nyumba eri nembanga omwanto wakola mirimu ki wali okola mirimu ki nalinga nkola emirimu gy'omu nyumba yo kati kuba kati ennyumba yaffe yali ngenkananga eyo olabe awo eyo kalina oba nolabe eno kalina eyo ngeyo na nyumba yammwe omugaga yali akola mulimu ki wabula sijja kulimba buli muntu gwembuuza abadde Kadaama aŋŋamba kizibu okumanya omusajja omulimu omugagga gw'abadde akola nga yakera ku macha nagenda nakola nadda pozika abaana be nali manyi omu musomesa omu musawo maama yali musomesa kati nga ye kazeeyi mama yali musomesa waki RESST simanyi mukwano ne babiri n'ebyo gye biri eyo SST ne RE ne PE wano batusomesa ki bano nze simanyi bali basinga kusoma na ddiini pozi n'oluzungu balusomesa kozi ono ogenda owulira nti RE atandikula futi okutegeera basomesa biki bamanyi be balinga basomesa muna ate bo basomesa mu lulimi lwabwe batugamba eyo nti ennaku enkulu osobola okwoza sowaani eziwera ebina nti emmere ensaniye ebyo bikola mu Idi amini Ramadhan kati Ramadhan awoyoza ekyalo ky'ebintu wangi ekyalo kati ate ng'abaliriddeko bavuddewa awe nyini balina ak'obutungulu bwe baba bafumba ebindazi ebyetolovu ebindazi ebya sukweya sumbusa netolovu sumbusa ezaga obumonde obuntu ebibakuli ebinene ebintu nibe batagenda kulya buli kika balinga bali basiba kulya kuba basiba bebase nibasuka saa mwena ne batandika okufumba mu kisiibo twali gundi eyo twacrossinga ne tuyingira Palestine naye nga olunaku lwonna tolaba muntu ava mu nnyumba nembuuza gwe twalina naga nti kino ekisiibo tebatambula ate ebyokulya byo ebyabo kutimba Snapchat kati bamanyi okutimba ebyokulya jukira batimba okuva waggulu we bati ebyo bibakuli n'atuula n'ogaane bannaye mwe mukwate sowaani emu ne mugiriiramu kiki faida ki naye ebibakuli akajiiko akatono akasena akajiiko akatono akadirira akatono akasena kati nga olwani afumba emmere eyo be bafumba gutofumba n'olokoyoza omwalo gw'ebintu ayino bw'afumba ebimu ne bigaana ebyo ebintu emmere ebeesigaddewo bagikola batya emmere ebeera esigaddewo era tuba tugisuula emmere ebeesigaddewo nsuubira walya n'ogwanga neri ne bakuzikusa ebintu ebimu nze nga sibirya ndya muceere na nkoko ebintu ebisukka ku ebyo sibitegeera sirya bintu bye nali sitegeera emmere eno teyakuleetera mbiro olwasookera ddala tewafuna mu mbiro wadde ate embiro nzijjawa kubanga bo ebintu bye balinga bafumba nga bateekamu amata ebyo sikolagana cheese buli kimu ne bateekamu cheese ne bafumba ebintu ne bateekamu amata cheese kyeki mu Luganda gwe mugoyo kyeki muzigo biri awe cheese kyeki Idris cheese kyeki muzigo cheese ye butter oba byanjawulo era ne butter kiri mu luzungu kitaddeyo cheese gwe mugoyo omanyi nga onolaba amata nga gali concentrated nga gali nga bongo gwe bitowe bibeera ye cheese bwabeera ani mbuli Idris nga amaze nina allergy saagala cheese nembuuza cheese gwe mugoyo kyekirawe twali awamu waliwo omugoyo toyagala mugoyo ko yenze bindeetera allergy cheese gwe mugoyo kyeki Idris kireke mukwano tukireke kya luzunguzungu kya luzungu kuba abazungu be babireeta ebya cheese mwe temulina cheese wano tewali amukola muna ekisibo wekitowe kibeera kikalu nnyo wano mu ntandikwa ebbugumu liba ly'amaanyi awo nga bigenda biggwako kibeera kale wasiibako nga nsiiba ki ayino osiiba okedde ku makya n'olongosa beebasi otegeera olwegulo ogenda kubanga oli mu kukola paka kiro ssaawa 7 olwo bw'omala wafunangako time egendako awutu ate ffe tugenda awutu Tik-tok
eyo gye wali kye bayita ekiyumba ky'omuwalabu abuuza kyekiyumba mukwano so gwe Kadaama kati nga nange mbagera bagenze kwebaka TikTok nekwajja nobera kuli neweeyogera awo nyini nange wennabirese wembisanga kati ebintu mbirongoosa bisula birongoose biki nange mansanga wennakomye ejjo ani yakuzuukusanga alamu oba bbo weezukusa nowoosembayo okuzuukuka ojja bikola oba weebase otya gwomanyi naye nga still bakusooka okuzuukuka nga bakugamba leshi nayo oba bategeeza atya muwashi weebase kati okitegeera naye mukama yanyamba nti navaayo sirwadde serious obulwadde nobeerawo nti ndwadde nendwala kitanda leero ndwadde nedda nga nsobola okulwala emisana nensigala nga nkola nze nga nsobola okulwala nensigala nga nkola like nga bankwasa ennaku tebalina kye basobola kwekolera banafu like nga nze ngamba kubanga nze nali nga ngobera Bible verses omuddu gondera mukamaawo kitegeera ekyo kikulu nnyo ekyo nsigala wemba nkyawuliramu amaanyi nga nkola then wempulira nga siwulira bubi nga mbagamba ankoye kangende neebake nga bakukkiriza era nga mama omugamba njagala genda kwebakamu essaawa emu kale bino betuwulira nti omuwalabu yasambye omwana baba basambira ki anti kati agamba nkasaagalimu nandi kunnyonnyodde gwe tebakusinyako wadde ku mutwe yadde akatono wadde n'okuyombayombamu yadde akatono okuyombako okuyomba yali talent mukwano bayomba nnyo bya bimu ku bisanyiriza ebibeera eri byolina okugumira batugambanga nti omuntu waaba ayomba ng'oteeka amazzi mu kamwa ng'obutika bwoti mwana tutekisoboka kitya era nali nga nsirika kuba awo omuddamu bijja wanvuwa naye mukama wange zezaageranga saawa 9 gwe ng'omanyirawo agenda yomba ng'oliki ekimuyomba tomanya ayinza okwekwasa omwana weyekwasa omwana nayingira efumbira amasefuliya pangala laba amasapiki laba hina naye nga yakedde ku maca nga yenna muwombeefu naye nze mukama wange oli nali mwagala nnyo nga sooka okuyomba eddakiika 2 nga yazzeewo dda mutereevu nnyo nga bwe tebakuuma busungu newe oba olina kyobasobezza ensobi yabaddeyo banange olinze bali abakama bange mukama abawangaazi bafune abaana abalungi like abantu eno langi ekuuma obusungu eno ne fitina yansi yonna langi enzirugavu naye osala ekigambo eno omuddugavu nze nkunyumiza nze nsaba mukama bali abantu babeereyo nga balamu kuba bambi bayisa bulungi mwewuliza obakubirako kiyi tubeerana ne balaba status yange ne bampereza ne kubiba bisaso oddayo ddi nize ate akakanyiri tekaliimu mu bayibuli muwagisomye yona nojenakanyiri akaddayo tekaliimu kaliyo kakugenda si sebo bulaza oyuza ebintu weweka nebagamba ekikopo kyatise gwajja okyoza gwajja okukirondawo oli eri waggulu oli mu kugolola oluusi oli mukozi oba owujjaddemu oli mu ku TikTok zo oluusi nga ngolola z'abaana ate ezizo anga ngolola zaki empale n'essaati ndagawa mwambala bino ebiwale biringa boroboto munange naye sisalawo oba ndi mukazi oba ndi musajja sirina bbina mugongo mukalu okitegeera nga nze nange nga wenna obeera flat kabaawo yes kati nga tujjukira abawala bambala mpale mu nnyumba biki ebipalepale ebinene weebiti abaana b'omugagga engoye tufaanagana bagamba genda mu kabadolo nde mwezi kutuuka okiwulidde buli mwezi basuula engoye nambagamba bamikwano temubonaabona nzuuno musuule wano okiwulidde ng'era nabo bakimanyi bulungi nnyo ogundi weetuuka muyite Phoebe alondemu engoye nga bazikola batya olwo nga bakuyita linnya ki Phoebe balimanyi va kubina ebyammwe wano bemwimpita PHEOBE kale omuwalabu n'abasinga okuliyita munnange olwo nnyumya ebyoluwalabu nno emitandika nno tebiggwa buli lwe bagamba nti baagala okusuula engoye ngogamba nti nze nzuuno ng'olonda mwezi kutuuka yes engoye ennungi nga bazimpa nga bw'aba agenza okukola shopping bangulira engoye kwegamba akakanyiriri ag'okugula ebintu omusaala guno wafunanga sente meka omwezi nali nga nfuna 9,000 ate nga bagimpera mu budde baziteekawo olwo bazinkuwa mu ngalo n'ozitereka ewaabwe nze mukama wange newabula azikwatako ng'ayagala ekigambo eno langi nzibi nze gwewandigaye nze nina omuwala
mukwano gwange kati yali awusigalo nga bosi wa musasula ate nabba omusaala gwe makindi awo otwasulanga ku nyumba za ssali nga awusigala ate bamubba omusaala ate nga mukozi agumuwa bamuyitanga mama ngobba omusaala gw'omukozi bamuyitanga Anet nkogedde naye jabiwoza yabbanga sente za Anet ng'omukozi agenda okucekinga bwati ng'agamba sente zange teziwera yakoleranga mitwalo egi 5 kyola nkubuuzizza bwe baakuwanga omusaala guno sente wamalanga n'osereka mu nyumba omwo anti kati nga sente zo bazikuwa kati natuuka ekiseera munene mugamba omanyi kati ojja kumpanga emyezi 2 eyo 3 era ng'akugamba onoosindika leero konze nedda ngambeerawo 3 2 mukama wange yali akwata ekigambo kye bayita budde bwa kusasula najja 28 natandika okumpanga 26 aboli awaze n'akatabo omusajja oli yali ayagala okusasula ya rabbi nga bane wallahi mukama wange oyagala okusasula naye ne bamba babagamba mugenda kufuna milioni 1.5 ani akyogera wave ne bagamba nti ogenda funa 9 kyenda kye bakugamba 10 lyalagawa ewa anti ogambi wafunanga 9 kyenda kye nkugambye kyenda nga bakikugamba yes tebakujjako wadde yadde tewali ani anzijako mpulidde onyumya nti bakubuuza nti onaaziweereza waziweereza nga baani sente ndaki ng'onooziweereza bazikutere mu banka ng'olwoziweereza ani oziweereza abantu abali e Uganda siriniko bange taata agala kikubawo wazisanga nga zonna ziri wamu nga bwe waziweerezanga okiwulidde nze buli sho gye nkola abantu babeera bankubira essimu ibula nkyaza maama wange yanziba naweerezanga tubayina nawe otero balaba mbayina era naye nze nabagoba abo ne bagamba nze buli ankubira nangamba nkyaza maama yanziba totawaana eno sho tebikola kubanga mbagambirawo toweereza maama wo ssente maama wajja kubba ne taata wa akubbe ne baganda bo bakubbe obule woobawaabira tuteekewa sente ziwa omuntu gw'onaasiba afiire eruzira omuzadde omusiba osobola okusiba maama tosobola ate taatawo tosobola ate muganda wo tosobola kati siba ibula afiire eruzira okiwulidde naye bino owaaye ibula nkyaza ani sente gwaziweerezanga maama wange nti akuzaalira ddala munnange nga nkugoba kasitonga nti maama bamaama bajja kubabba mu bulewe mubasiba beebale nnyo kubba abaana munnange gwani gwe waweerezanga sente zo ate nze naweerezanga muganda wange yazimpa zonna wazisangawo bamuyitaani nga yangamba tayagala social media mbu era ye ayagala mukokolera nebana ye Pawulo ye Pawulo po kati tukyaffe tumuyita Pawulo oyagala kisangulawo omutume Pawulo si ye yawandika ebbaluwa yoyo awandikira abebugerere abebudaka abewa kati yali Uganda wano kati tewafisanga okoza akulyako ogendeyo kucakalamu muneinze ngangamba munene njagala okwegulira nze nali sikwata ku sente yange kiri nti bagigambe muno ya musaala bakwatawe kiba 10 je mitwalo 10 kiba 10 mitwalo 10 nga bakugulira ekyokunywa nze nalinga nywa kawa wa mitwalo 10 buli lunaku nga wali wa bbeeyi nene mtemi mtebasalako ningamba wayi kankole wabolezanga ku ngoye akyuma weekiri wali watwala bbanga ky'okuyiga okukozesa ekyuma ekyoza tewali bubanga kuba bakugamba tap naye ekyuma ekyo kikunya ebiito gino enkwawa kikola bulungi nnyo olugwene olutukula bwe ceke nze ndabanga ekitatukuza nkwawa na bitogi kisinga n'omuntu ayozeza vaawo naawe kisingira ddala n'omuntu ayozeza kati kyeweevuma okubeera Kadaama tewali kyate kyeneevuma kiwa kyeweenyumiriza mu kubeera Kadaama manene enyumirizaamu ebintu bingi nayiga ogumiikiriza kikulu nnyo wabanjikiriza okugumiikiriza omuwalabu nze nagumiikiriza omuwalabu to an extent ndi walawe natuuka nempulira nga njagala sayininga ngende ng'omukazi ayomba niyo nemanya nti talanta yaabwe ye weakness yaabwe ate nange eyinza okunkwata ng'omukazi ayomba n'owulira ng'oweekyaye nga waliwo watuuka nga tasiima ate nga olekerawo okukola nga kyagamba kola omugamba muno nzizaayo nga takuzaayo n'omugamba ntwala ku ofiisi takutwala nze ngenda kuzaayo ku ofiisi nomugamba ati ntwala nembipaakinga yasanga mbipaakinze kati napaakinga ebintu waliwo yangamba muno ngenda kuzaayo ku ofiisi nempulira nga nkikooye nempaakinga ebintu na parking ebintu abaana be ne tusigalawo nabewaka ningana n'okubeera ne Nakalema nga baagala kugenda ningamba mwabamanyi ne Nakalema sigenda beera naye parking ebintu byange kambere wano no mama nkwate anzizeyo ku office
ngabu kimu bibiri ngenda kuza ku office obanga loza munze njagala nnyo kola nga nange ninda ku kalenda yange weggwako nzire waffe contract yali y'emyaka 2 nga just njagala kuuma mpisa eno nti namalako ki contract mayinza mu bulamu saga abeera feriya ate sisomera ddala ekyo kibiina naye nesiga muno yakoma mu P4 teyagimalaako wakiri ogimalako yes kati nenwana nnyo nnyo ngimaleko kati nagamba muno yagala kunza ku office koyo nengamba kati ngenda giterminating eno contract nenga akasamu inayo sente zange zizijja basasula mu ntwale ku office bajja kuntwalayo ewaka abana ne bagamba muno etogenda mama atagenda kubwa pressure tamanya ate biki nange sakinkwata mangu oba kiki emikugu nenjambusa nenzirayo mbivaako nagenda okudda nga mutereevu nga ndetedde n'emmere aye nayo muwalabu wange munange netubeerawo n'omuwalabu mweyembeera nenjiga okugumikiriza omuwalabu newe yantumanga nabampita ssaawa za kwebaka nga twakisalawo ssaawa 6 kuba kwebaka yes ozukuka mmekolo ozukuka ssaawa wange emu nga twakisalawo mba ngenze kwebaka niyo bwoli awo nga balidde ebintu mu ffumbiro olese effumbiro litukula nekajanga olongose effumbiro olwo nga balidde ssaawa mmeka mukwano bali esawa tulya sawa 5 nenjoza ebintu wembyoza mba maze sawa 6 nogenda newebaka ningena nenebaka munenga baddamu banywa chai n'ebintu ebirala bali abantu batte bakuta kati ekyenda kinakola ddi kweyebera egenzeemu nze manyi munange ngojjanga neba naye nayozeza dde ebintu kati ngamba kankole kasita ngenda z'omuntu gwesigenda beera naye mukwano tonkayanya siyomba naawe sabe bakona mukama wange samuddamu era navayo nga kyatenda ngagamba negwe Phoebe tonzirangamuuko abana bange banziramu extra digest mugoba nsonga roast coffee academy ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi batendeka baristas atenga ne Kampala no baguddewo etabi that is enaja nanku bibekwate buli kimu kitambule bulungi atenga gwe ali eyo musubuzi nkukubira omulanga wekwate company ya Sun Cargo Shipping Company esabaze mali okuva China paka Kampala buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo anonya bizimbisibwa nkugamba abagandi hardware store balese ebizimbisibwe bituukanye n'omutindo gw'ensi yonna beekwate buli kimu kitambule bulungi so wafunako time bagamba nti waliwo ennaku ze mufulumamukko mu kiyumba bakuwaako off bakwako off gwe omwalabu tagaba off ani yabagambamu abaana batera obiŋŋamba abapozi nga baatoloka akatabani yakaterekanga ngamba passport nsalama wange mukama wange yabeera nako aliwa ino mwalabu oba omwalabu yennyini akakuwa omaliriza yes era bagimpa passport yange ndowooza ngenkeera ngenda we bagimpa passport egikwatako mu ngalo so ku TikTok kuno njala tutunulire TikTok video kyeyo gye wakola eringa turning point yo ku TikTok eyakuba hit nekuyisaawo okumanyikwa nti oli ku TikTok video je nakola kati tekyali naye kubanga eri account yange bagibaninga yali yanga tabo bamuna bagijjukira yali yanga to muna ne Derek ye baliwa basically yali muna yali try to like atuli ba mikwano zijjukira ya commenting baliwa bamuna ne Derek baliwa bali watch queen je yafudde bali wano ku muliraano ebungereza wano hao anti ntunudde wano kati bungereza ali wano abatulaba abalungi mu kamera wano bungereza ono watunudde atunudde kati gwotunudde Sweden wano Sweden oli mba Edimezaya wano bwe wati ba MC Rich kale sebo wano kati ze ndi mu bagundi wano ndi mu ba Jose Jobs link ba Mary Ngabire so video yali ekwata ku ki yali ekwatagana ku ngato muwalabu ze yali asudde nga namu nga mane baana mmwe omuwalabu asudde engatto engatto zikyali namu nga sikirabangako muntu suula ngatto namu bali omugagga yali azisudde yes omukazi ewaka nga alonzeemu engatto zonna azisudde kati nga sinnamanya nti ate basuula n'engoye engatto neziteekayo nga ne baana mmwe omuwalabu asudde engatto isi kati awo wenaviiramu video yagoinga nnyo viral yasula na 10K ku olwo ate saateekayo na face yange kati enkeera abaana ne bakomentinga ebyo ebigatto bifu nenziramu ne mugamba munne jjajjawo yakasuula ebigatto bimeka bino byogamba jjajjawo alina akabada y'engatto eyo nayo neba hiiti yes eyo nayo neba hiiti awe naviira awo netandika okusabula video ne wabisa so nga tukuba zi freestyle otumanyi kasasiro
abaganga bagukiriza okuteekamu abaana baabwe mu video nga mzee basangana bakubira n'ejjambo era waliwo ne video gye erabikiramuko omugagga nga yatusanga twekolera video yaffe n'ebisaso tutunuulire intaneti bangamba mbu eyo intaneti tevaako esulako ekeeseza tevaako naye ng'omwalabu yasazeewo kakuma kabanga oba kadagala kawonya senyi omwalabu nga yaganidde wifi ate jjukira oba teweetegeera kyokka so okuzengulu nobanga ali e Uganda kugambye oba kiki kyenyinza okujjako n'owulira ng'ensi esirise ebuwalabu oba toli ku ssimu nza nofa ekiziiro wangi ofaana okufa nze nkubuulira ennaku ekuyimba ku mutima saako bineno bye bakukola nga tolina na muntu gw'ogamba bakwano bo toyogera nabo bazadde bo toyogera nabo bazadde balekaawo ab'enganda ng'olusi balwawo okujja ku mikutu okitegeera tolina gw'onyumizaako muli n'abaana ba gurupu ate abagurupu b'onooyogerako nabo essimu kaddata bakaggyeko tewali kikola noleka otunuulira ensi baali bakuggyeko ko wifi sigumusa ebiri mukwano kiri kirwadde tonsijukiza ibula banange olwo wamugambanga kyo gikuzaako naye ng'omuwalabu yeetoolooza ka wifi ng'agenda kaseera bane omukazi oli yali alumya ku wifi nze ndeka kyokka ng'omugamba akugulira layini ya Saudi Arabia wegulira data nga tayagala ayagala wakufugirako bagiyita simanyi layini kyeyo nkyagirina ne wano mobire mubikobeze betya bagingulira kisebo era nja kugendangayo mpolampola kakati njala tutunulire wakomaudde Kampala gwakusatu this year Kampala yakuyise etya ng'okomyewo after 2 years nga toliwo nale Kampala yampisa eri nze na meeting buli gwe nali njagala okumeetinga bana munasonyiwa abambuulirira obuta meeting abanamawulire bana namala nengamenya amateeka nja kubanyira waliwo ddiikuula atambuza ekiboozo ekyo mbuki abamawulire tobasisinkana nze mbagala kamera tewali kamera waliwo ddiikuula nze mbagala kubanga wenatuuka sipaka negamba nti amunnange jangu nengamba nzanyogana owebugerere ki wakimbanyima amalala ago gonna ngambe ninga nja kujja tofaayo alani kuluzi n'agamba nti ye SB4 yansanga ku airport nze nga mpulira bulungi abantu abakugattako they have numbers you're nothing and you take yourself like a celebrity nabo abantu nange nali njagala balaga lutalo ki palanaki okubuulirira yakuwa nsonga kirwaki tolina kulaba bamawulire leka n'okundeka mbwogenda kugwa mbwaba bamawulire bagenda bane nali nnyimuse kadaala ki ako ke boogerako nti ogenda kugwa nirangwe nibampa emyezi ebiri awo kiwulidde waliwo neddiikuula omulala wangaalira Dubai awo era naye abeera postinga ng'agamba abamawulire boolufuna views bazifunamu togendayo banange kambabulire namutunuulira ne mugamba kati gw'oyogera tunakukyazaako ki nti ewammwe bali abantu kiki banange binyuma abantu balekerawo kumalamu ebintu amaanyi okitegeera twalinga ku internet nga tulaba Alani Cruz nga akyaza abakadaama nga there is a way you feel good nogamba nono omwana yayita mu kino eno bambi nti waliwo ate nga jjukira waliwo abaana ebyama byeboogera omwo ne bitugamba kino kitegeezaawo kikola omuwalabu takyagala oba kino wekola omuwalabu osobola okiyitako kino wekityo okitegeera ebintu ebyo nga bituzaamu amaanyi naye balowooza we twabeera ku TikTok kwegamba kyali kyamaanyi nnyo ate ndi Saudi Arabia siina nagwe mmanyi eno Uganda sina gwe nalekayo like omuntu nga manyi ate ntuuse wane n'abantu bampita mbw ate muŋŋaane simanyawo bagenda kusuula nnyimiriddewa nze nali aiminze kuveeyo kudda waffe Bugerere bwe ntuuka neno omunamawulire n'anteeka mu mawulire bw'antadde mu mawulire nfunye opportunities ez'enjawulo olaba saddayo Bugerere ng'ate nali ŋŋambye nze nzira Bugerere lumaze ozikola ntuule nti kati kiwedde ekye Saudi Arabia. Thank you. What has come along with okuba nti omanyikiddwa kati biki ebijjiddeko ebirungi bye weenyumiririzaamu? Kuviira ddala Saudi Arabia nali nga nfuna obulango. That is good. Yeah. Nga nfuna obulango abaana banfollowinze ku buli page eryo nalyo ssanyu kitegeera kwegamba nfuniddemu ebintu bingi nnyo we natuuka 5Ds ne nkolagana nayo phone accessories by the way yasooka okumpa omulimu then nenzirako Jazeera Interiors then nenzirako Infotrust Property Consultants kwegamba olaba there is a journey okitegeera n'obulango bungi buli awo kyokoli akugamba tosinkana abamawulire talina wadde company ey'obutwa bw'emmessage akubira akalango okiwulidde
Abana. Gwe. Kati munange kati ne awusiwe nagendera ku TV kajomi na mpita nanga bafibi jangu nkuchaze kwa olwokutaano nengenda gwe okufuna omulimu ku Urban TV basoka ku hostinga. Yes, to host me first of all bampita Urban nancha jomi kushegera ne host nancha jomi yono wabali luno owansoni bali luno Hanson bali luno babadde ki si oyo yamugamba jangu onkube ndi wano nsanga wano ena akaana bwe kakaba bwatabula mu binyeebwa awo saali wonno naye nabiwulirako naye nancha jomi she's my good friend mukwano gwange muwala ali hard working nnyo so hard working Hanson bali yamugamba ndagira wali nzije nkukube ono bwe mpulira bwatabula mu binyeebwa kwacha omwana bwakaba kwacha I don't know. Munange rangera nancha jomyo yavirako ne bampa omulimu. So njagala otunuulire from Kayunga Bugerere Kabimbiri Yale to Sauna, from Sauna ofumbye ekigere kyente, from there ogenza okozeeko wali mu office yoli wa makanika, from there ogenza okoze obwa Kadaama, from obwa Kadaama okomyewo e Kampala ofuse influencer and brand ambassador of some companies nga Infotrust. Then from there you are on TV now. Echo kyatubutinga tuki kati wankugambe ki atubwati. What do you attribute that to? Those attributes just tegedde. Okay, mukulaba okuko ebyo byonna olowooza bivuddewa ekyo kyonna olugendo lwolwo olukwasani olunoonya mu byange kati ne bageze bakasalamu gwe nno nze yibbula tebajja nga bangamba mu kati ka attribute mbadde sikategedde kati lwaki obadde weetolola n'oluzo kale ekyo mwe kivudde sigenda kwenyumiriza mu nze nga nze kubanga nze ebintu seeko simaanyi gange sikutegeera kwange simanyi kwa bana basinga bambuza fibi wakikola otya sina yadde protocol yonna sina yadde kino nti ba kino wemala kino nzizaako kino sina yadde order mu bulamu bwange wabula ebintu byonna binsanga busanze nze nasimba ne ngamba kati ntambula lugendo lwange ebintu byonna binsanga mu kkubo kitegeera nga ntambula kino ne kijja wekijja kiganye ne kiremererwa naye nkisuula ngenda mu maaso era byonna favor yonna it's from God. Sinze era sina musingi nti banange nabona era mukama nazizaako amaziga banange mukama azijukidde sijjukirayo kubonaabona kw'amaanyi era nange nayitako mu bintu ng'abalala bye bayitamu otegeera gamba ng'ekiyumba ate nze ekiyumba ate kyenalimu ate gamba kyali beta okusinga ekya buli omu yonna kyavuddengayo ng'ayogera ku internet otegeera nze kyange kyali kirungi kuba nze tebamponyabonyako tebankuba bampa sente kati kiki kyemba nina okukaaba awo okitegera sirina kye nina kaaba wadde nakola emirimu kyali kiŋŋwanira okitegera so nze sirina musingi gwe ŋŋamba nti munne nkyaka we nabonaabona we nti mukama naakola atya kubanga tulina abaana b'abantu abamu nga bo tebagenda bonaabona newe munaakola mutya mirembe nakufamire z'abantu bangi nnyo tebajja kubonaabona as well as n'ababonaabona gye bali. Yes, era waliwo n'ababonaabona okufuna success okitegera nze success yange mukama yagimpadde si lw'amaanyi si lwa buyinza wabula Katonda sinze mukama ekyo kimanyi. So ku Urban TV okola show ki? Nkola Fun Plus. Ebeerawo ddi? Ebeerawo kuva ku Monday paka ku Friday sawa 11 banange mujje bajja abaana bajje twewagire kubanga tugenda kuba tukyazayoko ne bakadaama awo ne ba tiktokers buli Friday. So that is Monday up to Friday sawa 11 paka meka? Paka sawa 12 kitundu. 1.5 hours. Yeah. Live show or recorded show? Live. TV ekuyise etya? Man, nzidde ebintu like it's normal. Wakakolerayo bbanga ki sofa? Like mbadde ko ebbanga liwala wa weeks 2. Weeks 2. Yes. Kitambula kitya? Ekintu kitambula bulungi kubanga nze mbadde nga bino ebintu tubadde nga tubipracticinga like tubadde nga tubikola nga we don't know like eyo Saudi Arabia ngodawo n'essimu yo n'otandika okwogera n'obanga presenter n'okopako bano n'okola oti kwegamba tekibadde kizibu nnyo nti oba nti abantu tibakati nyimiridde kati oba tendengereze you know how to approach people, you know how to say this, you know how like you know. Okay, olwaleero luno
wakoma mu senior 4. Yes. You somewhere Katonda ina wakutadde compared ku balala. Oyina enteekateeka ddayo okusoma? Yeah. Kusoma ki? Kuddayo senior 4, senior 5 kugenda mu course? Mba nina kusoma course lwaki mba neekola obi. Hey, ate tulabeera mukama kyanateekateeka bw'asiima nga nkola kyayagala. Success eno yonna gy'otuuseeko olwaleero luno boyfriend wo siina we muwulira. How come? Era taliiwe singa abaddewo. Toyina boyfriend? Yes, nandikigambye. Wasembayo ddi okudatinga? Nasembayo kudatinga 2016. What went wrong? Omuntu alakati yali wambala yange. Yeah. So since then n'okutuusa olwaleero toddanga mukuba ng'obeera toddanga mukuba na mwagala. Bagezaako n'atukako wakomye n'akoma. Bameka bakagezaako okuva 2016 okutuuka kati. Taata wange oyagala atendete essomero naye. Liwera. Obaweza nga libadde nnyo. Baleeta ebiwandiiko ne makinga n'ensuula. But currently you're not dating? No. Oyagala musajja wa bisaanizo ki? Nze nja mwezuulira. Ebisaanyirizo byanjagala ndabirawo nga mbikufunyeeko nga tucoordinate nze. Kubanga oyinza okudda eri n'otandika okwefuula ow'ebisaanyirizo ebyo nga ate tobiina. Kitegeera waliwo abamu abeefuula. Oneefunayo abakutwala kacaayi? Nze bwe mbeera busy nze bannaye simanyi. Olyawo nogera mu Infotrust. Olyawo nodde. Olyawo nodde. Ntambula for a purpose. Basically. Things not working out in a relationship. Oyina wotula n'ogamba nti maybe gw'oliko obuzibu oba abasajja be balina obuzibu. Nze sinaba kubeerako obuzibu n'abasajja tebanaba kubeerako obuzibu just tetunaba kukwatagana like. N'ogamba nti nsanze omuntu wange. Yes, kati katambule olugendo luno tulabe atawe kinaabeera. Ninga nja kufuna. Inshallah. Yes. Tugenda kubanga tukuleka njagala kwebaza obuddebo. Bubaka ki bwowa bannyinaffe ne baganda baffe abali mu Buwarabu awo abali mu kuba ekyeyo? Obaka bwenyinza okuwa abaana abali mu nsi z'Abawarabu kintu kimu. Oli kululwa first of all we nalinya ennyonyi nali manyi ndi ku lwange saatunulira na kampani yange yandeeta. You expect death kubanga you have risked. Well, one time omuntu yatugambako risk like weewaayo no riskinga okufunamu ekintu ekirungi kubanga eyo riski y'amaanyi ogenda Saudi Arabia nti either odda oba todda okitegeera. So amaaso gonna gateeke Katonda. Beera muntu mugumiikiriza. Beera ng'otya mukamaawo okitegeera. Muwe ekitiibwa buli omu ekitiibwa n'omulaga nti no weewombeeka tomutya nti omutya mbw atiisa nedda nga weewombeeka ng'omulaga nti omussaamu ekitiibwa olwo kitegeera kikuyambako okufuna okuganja eri ye. Ne mu bulamu bwa bulijjo omuntu buli omu approachinga mulage nti alina ekitiibwa kyagwamu okitegeera. N'okugumiikiriza kugenda kumazaako bwe just not n'omuntu oli naye myaka 2 gyokka oveeyo okitegeera. Ate omuntu ne waba muzibu osobola omufuula omuntu omwangu n'ogamba nze boosi wange ono ne wenagiranga muzibu naye kati munnange anjagala okitegeera. Ogenda okuvaayo ng'abantu bakwagala nnyo beera mukkiriza ng'oyagala Katonda. Just not kino wekintuukako Mukama nkwebaza kanzijeyo mu mirembe gyo kubanga tetulina kyakukola. Omuwalabu tubayina abo ababi tetulina kyakukola ate nga ne government tegenda yingira mu nyumba zaabwe ekebera emitima nti ono alina mutima ki kubanga bagenda okizuula ng'era ofudde. Kuba singa babadde bali kamera entambulirako waneeno nti Phoebe wuuno waneeno atudde waneeno neibulira kati bali kukola kino nekino nedda. Aba byonna bigenda okuzuuka ng'oluusi bakugyeko dda omutwe okitegeera. So tusaba Mukama n'aba Abawalabu bambi abawa emitima ng'egy'abantu nga gwe nali naye Mukama we mbasabira bambi n'abamwe bakyuke. At then abaana bali ku social media be humble. Mukwano following teina kyeri. Just be humble. Omuntu wagamba want to meet you nga ina kyakugattako. Don't think about money every time
abantu abamu musigadde we muli just because agenda kumpachi agenda like you aim kubunene obuntu obutono omuntu nakukubira essimu mazima nagana nokukwasaganya you're not approachable guys sinzaga munonza ali approachable nnyo but omuntu lekawo kakadde abantu nga basobola okwogera naawe kwate ena simu tali mu faida nze abantu simenyi bameka bankubira essimu yange eno oshege nkwata bukwasi nenzira muntu halo ne okubisa namba ki mpulire tabanga guni ampiseeko omukisa okuva eri Katonda tebanga mukulembeza nkubidde essimu okiwulira mukulembeza yenna tosala kigambo kiwulidde waliwo omukisa gwange wengufiirwa just because you're special you're there obadde obalabanga boolekedde okusala ekigambo abaana just because you're a tiktoker olabanga kyamaanyi nnyo otuddeyo mu state zo mukwano ogenda okuvayo ate abamu bavaayo nga bampi nnyo like bamalamu ensa nenze kyembasaba just be humble mutukirira abantu obulungi mwogera obulungi just know humanity everywhere just have some love mujamalako n'ensense. Thank you. Of course yamanya dynamics za social media agikozesezza nemutuusa watuusa olunaku olwaleero kati gwe naawe avuma of course ng'oliwo ogwo gwakuvuma naawe ojja kubanga okifunamu good nina ddiikula gwe manye Dubai awo aliwo okuvuma buli omu amumanyi so at the end of the day of course the world will humble you my friend. Don't joke. Ensi ajja kukakanya Katonda ajja kukakanya because ayina amaanyi agaseeteza ensozi ne zifuuka za museetwe ate n'afuula emiseetwe n'agifuula ensozi. Ibrahim Kasage manya gange nja kuba nnoonya abantu abagwa mu kiti kya PHEOBE bwe bati to come here to inspire our sisters and brothers out there abalowooza nti ensi yakoma abalowooza nti enkomerere oba obulamu tebusobola kukyukamuko bisoboka teri kitasoboka wansi w'enjuba wano ekintu kiri kimu twekwase Katonda obeera eyo oli ku social media ogwe complaining nti bitambula bulungi tova mu masanamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba. Special thanks to Idris, Daniel, Keith and Tony. See you next time.